Mukwano gwange yonna gy'osinzira nkwebaza okubanga okyekuumidde ku Prejan Media TV essaawa zino nga oba olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olw'eggulo wabaddeyo battle oba wabaddeyo competition. Ffenna tumanyi nti waliwo TV bbiri mu ggwanga ezikompiitinga omuli TV ya NTV ne NBS Television. Nga zino TV buli omu alaga yasinga munne amaanyi olw'ensonga nti balina programming egezaako kuba nti efaanagana naddala ku weekend. Era ku Twitter abantu ab'enjawulo bagezezaako okubanga buli omu awagira TV ye olw'ensonga nti music yadde akuba ku buli TV, ekintu ekyalemeseza n'abantu ab'enjawulo okusalawo TV ki esinga. Naye mu process eyo wabaddewo olutalo lwaguddewo wakati. Omukyala amanyiddwa nga Shira Gashumba yavuddeyo n'ayingira wakati mu lutalo kuba ye teyabadde na side olw'ensonga nti omukyala ono yavuddeyo n'abaako ebintu ebinene by'osuubira nti omuntu nga ye tasobola kwogera. N'ayogera ebyama bya TV ya NTV osegeere. N'agamba nti walayi nsaasira abapresenta abali ku ma-TV ag'enjawulo. N'agamba nti oyinza olaba presenta bambi n'ateekamu amaanyi ge n'omulaba ng'afiirawo. Olw'ensonga nti bapresenta ab'enjawulo ba MC ba DJ ng'obalaba bafiirawo. N'agamba nti n'omulaba ng'afiirawo naye ng'amazima amatuufu obusente bwe babawa butono. Owulira, Shira n'ayongera n'agenda mu maaso n'agamba nti ye nga omuntu yali ku NTV yagamba nti mu process ya NTV yali afuna $50,000 buli show gye yakolanga. Naye nga ffe eno we tumulaba tulowooza Shira afuna obukadde nga 4 naye nga amazima amatuufu afuna $50,000 omwezi kayinza okuba nga kakadde ke yafunanga. N'agamba nti ezo ssente nga ye omuntu $50,000 gyali tegimala nakola make-up. Make-up we ye ng'omuntu okusobola okuba ng'anyirira otuula ku TV eri international nga NTV. Shira n'agamba obwo obusente bwali nga butono n'abantu tebakitegeeranga nga tuteekamu n'ezaffe. Ne weeteekamu muzeeyo n'akuwa ssente ne weeteekamu osobole okuba nti olabika bulungi ku TV ng'olina n'okwambala. Naye ng'abantu balowooza olina ssente n'amazima amatuufu nga TV teyina yadde n'ekikumi ekiri serious kyekola ki kyekusasula. Shira n'avaayo n'awa example n'agamba w'otunuulira omuntu nga Douglas Lwanga n'agamba Douglas Lwanga ava atya ku NTV n'agenda ku TV eyali yaakajja emanyiddwa nga NBS. Ng'agezaako buuza abantu. Ne bagamba nti Douglas ayika yagala otambula n'agamba nedda ebyo ebintu byonna byetooloolera ku ki ku ssente. N'agamba ye ng'omuntu teyavaayo ku NTV tebamugoba. Era nga olaba screenshot eyo n'agamba yawandiika resignation letter nasobola okuba ng'avaayo ku NTV mu mirembe. Ne bamubuuza nti naye NTV yagezaako okujjayo n'agamba NTV teyamugjayo wabula TV ye yamugjayo yali WBS. N'agamba nti ye ng'omuntu akyawa nnyo TV ezo okuba nti abaana bafiirawo abaana ateekawo omubiri okusobola okuba nga baleeta show ziri ez'amaanyi okusobola okuba nga bakompiitinga okuba nga TV erabibwa abantu bangi. N'agamba n'ogamba nti sponsor ajja n'asasula show obukadde 25 naye amazima amatuufu gwe presenter ne bakuwako $10,000 ng'omwezi guweddeko oba ne bakuwa $20,000. N'agamba kati bino bikolebwa ku NTV buli omu gy'asinga okutya mu ggwanga. Ne yeebuuza ekibuuzo kati olwo abantu abakola ku TV eza wansi ba presenter bo bafuniramu wa? Bo baba waaki? Olaba kiri ku NTV. Osegeera. So n'ayogera ebintu eby'enjawulo ku NTV tetumanyi oba abadde mu ndowooza ye oba mu right mind ye naye nga omukyala ayogedde ebintu bingi ku NTV n'agamba nti yakolanga project yakolanga show ya fashion era ng'eno show ffenna twagirawako ebeerayo oba buli lwa mukaaga style and project show nga yabya fashion ku NTV. Shira agamba nti eyo show buli yagikolanga jjukira abeerangayo lumu mu mwezi kati ng'ajja olunaku lumu mu lunaku olwo olunaku lwazze ku show bamuwa $10,000. N'agamba ekitegeeza buli mwezi yakoleranga $10,000 naye nga w'omulaba agamba nti make-up we yekka
wa 800 alina okuvuga amafuta g'emmotoka ye, alina okuba n'engoye, alina okuteekako engatto. N'agamba so abali eyo temujajinga bantu bano, naye kyasaba kiri ekintu kimu, abantu abali mu entertainment industry naddala bano abaluddemu abasaba ekintu kimu, basobole okubanga barecognizinga bano bapresenter, basobole okubanga nabo babaako ekyamaanyi kye babawa okusobola obakkiririza obbawa amaanyi okubanga bakola. Nagamba kyova olaba abapresenter ab'enjawulo baba namawulire ab'enjawulo babivaamu ne bagenda ne bakola mu organizations endala naye nga basomerera ki bwa mawulire. Commenting nga liking nga subscribing.